obadde buli woyita mu kibuga Kampala oyanirizibwa na zivubuzera zibodaboda n'abantu abadde bateevuunyanga munyeera. Bo abasuubuzi bo mu kibuga Kampala basambidde waggulu nga jjanzi olw'ekitongole kya KCCA okubawa omwaganya ne batunda ebintu byabwe nga tewali abakuba ku mukono. Nga bwe gubeera bulijjo mu kibuga Kampala ngeri omupiira Namboole ne ku mulundi guno ebintu nga zivuvuzera emijoozi ssaako n'enkofiira bibadde byattunzi nnyo. Bakira obwedda buli atuuka mu kifo awatundirwa ebintu bino nga bw'atagula mujoozi wakiri agula vuvuzera. Bo abasuubuzi saako n'abo bagizi betwogeddeko nabo batutegeezeza bwe bati ku mbeera eno. Ntunze bulungi sekanso yatulese era obudde buno wondabira mbadde njagala genda laa ku mupiira kuba zo sente mazo zifuna mukama wange. Gomba ejena bisero kuba tugenda jjukuba tuze twetegese ku luno oba baagala oba tebaagala balusonyiwe naye ku luno ekikopo kigenda buddu. Embeera esibi ya bugumu nnyo wano mu kibuga Kampala nga bannabuddu ne banagomba basiibye bayise ebivvulu okwetoloola ekibuga Kampala wonna. Wabula ngabo abasuubuzi nabo bakedde kwenogera ku musimbi okubadde omuyitirivu ddala nga ne KCC nabo yabagabulidde era nga yabalese okuba nga batunda ebintu byabwe nga banogera nabo ku musimbi ogw'amaanyi. Olwa Kingdom TV amalindiro ag'ebyemizannyo, nze munabyamizannyo Brian Katende wano mu kibuga Kampala. This is Kingdom TV.